Munnamateeka munene UPLS Luyimbazi Nalukoola okugenda ku Paalamenti okulayira atuuseyo ku ssaawa 2:30 era ajjidde mu nkuba ekedde okutonnya. Awerekeddwako mukyala we Shakira Nansukusa, omu ku baana baabwe kitaawe Haji Swaibu Serugooti, bodegaadi we yakazibwako erya Bobby Giant n'abalala. Beegatiddwako banne NUP nga bakulembeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi, amyuka pulezidenti w'ekibiina kye NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi, abaka ba Paalamenti ab'enjawulo era nga bakuŋŋaanidde mu kisenge Sipiika Anita Among mwasinkanira abagenyi. Mu kaseera katono Sipiika ayingidde era kalaani wa Paalamenti Adolf Mwesigye asoose kusomera Nalukoola amateeka agafuga omubaka alayira, n'amutegeeza nti okulayirira mu ofiisi ya Sipiika si nsobi kuba kirambikiddwa mu mateeka agafuga entula za Paalamenti. The member elect is available and is ready to take and subscribe to the oath of allegiance and the oath of a member of Parliament. Madam Speaker, I seek your indulgence to allow him to undertake the aforementioned oath. Speaker Monga tanamulayiza ng'omubaka wa Kawempe North omujuvu asoose kumuyozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi. I want to take this opportunity to congratulate Honorable Luyimbazi Elias upon your win for that constituency. You are most welcome to the 11th Parliament. Onera alagidde kalaani wa Parliament okukwasa Nalukoola ebyetaago byonna omubaka wa Parliament byateekeddwa okufuna omuli ensimbi ez'okugula emmotoka kapyata, amafuta n'ebirala. Clerk, I will instruct that after this you'll have to provide the Member of Parliament all his benefits, including a car, even if he's only going to be here for a short time. Ekizeeka akubye ebirayiro bye mwe yeeyamidde okukiikirira abantu ba Kawempe North n'Owessimbo. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament. Oluvannyuma Nalukoola nga buganye essanyu asabye Sipiika Anita Among nti Paalamenti bw'enaabezzeemu entula zaayo aweebwe akadde ak'enjawulo ateeseze bannakawempe kubanga akaseera keekulunguludde nga tebalina atuusa nsonga zaabwe. Madam Speaker, it is my humble request that when the sitting resumes, I will be accorded an opportunity to communicate to Parliament and the nation about the state of affairs of Kawempe North constituency, which has not been represented substantively for so long, Madam Speaker. Agamba nti omubaka gwadidde mbigere omugenzi Muhammad Segerenya nga kyajja ayingire Paalamenti yagalirwa era nti mu kiseera kitono yalwala n'ava mu bulamu bw'ensi. Kuba Kawempe North constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Segirinya yasibibwa nga yakamala okulayira ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo abadde ku ndiri ebbanga ddene. Twogere eri Parliament n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano kuba tulina ebisoomoozo bingi. Yozayoza abantu bakuyinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nnyo nnyini ddala. Tulina essuubi nti tojja kubayiwa nti ojja kubaweereza. Obed Lutale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.